Yes, Fadi TV jimbaniriza akadde kano mwasize mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyike kade mbate mudeka abali mu ggwanga erya Iraq abali mu Qatar kwasana mwe abali mu ggwanga erya Oman nembe bazimba gamba nti kyemwakola kyamanyi bagamba nti omulambo gwa Nakayima Sadat eyafiire Saudi Arabia gumaze ne gutuuka e Uganda. Nakayima amaze ebbanga nno ng'afudde. Nakayima ono Sadati oba Saidati amaze ebbanga ng'afudde. Omulambo gwakomezebwawo oluvannyuma lwa famire okusonda miliyoni 16. Egwo emirambo tegitransportingika, tegitambuzibwa. Gw'owulira miliyoni 16 naye abasinga beebuuza singa oba oliawo Saidati abadde mulamu tebandisonze ensimbi zino singa abadde yali yazibasaba nga abasaba capital kuba ne miliyoni 5 tebalizisonze. Abasinga ku basinzi ne bagamba nti abantu baagala nnyo abafu. Abantu baagala nnyo abafu kuba singa baali bamwagala nnyo tebamusondera ensimbi n'atagenda ku kyeyo, bamusondera capital nga wa miliyoni 5. Ate abasinga obusungu bungi kinamala okulaba munnanga abantu bafaayo nnyo omuntu ng'avudde. Omuntu ayinza okuba nga abadde mulwadde mu ddwaliro nga n'ekyokulya kyebula ne bwafa ne baleka basonda omusimbi omuyitirivu miliyoni zingameka ne bagasonda. Ensi bwetyo bwetambula, ensi bwetyo bwetambula. Abantu baliyakitinga mangu ku mufu naye ng'oli mulamu. Reaction y'abantu naye kati gwefa bw'ofeera obagenda okuliyakitinga kubanga ne kesi bazigula ez'obukadde. Mu kulumbe ne baleka basonda ensimbi empitirivu empadde y'obukadde 2, empadde y'obu3, empadde y'obu4, empadde y'obu5 naye nga wali obadde mulwadde nga mu ddwaliro nga n'ekyokulya kibula. Nanga ebintu abulira munnange naye nga kituna okuba nga tumanya ensi yo bwetyo bwetambula. Omanye ensi eba n'engeri gyetambula onnanga gyinza gikola ki gikyusaamu. Kati ensi bwetyo bwetambula abantu kituna okuba nga tumanya baliyakitinga mangu kuki baliyakitinga mangu ku bafu. Baliyakitinga mangu ku muntu afudde. Akati no munnange bibiriwo akadde kano. Nkusaba ogimpereka like video na tusubscribing onyige kale. Abali mu ggwanga erya Qatar, Saudi Arabia, Oman bagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyiga kale. Bagita Fadi TV Jiwato Saidati munnange byafiire Saudi Arabia abadde amaze ebbanga nga basonda ensimbi nga basonda imagine obukadde 16 bufuumuse bwefu bwe bukozeseddwa okumaliriza bino byonna. Gwe omuntu afa n'afa naye bala n'okumutransportinga okumujjajja abafiidde muno ekyo kubanga imagine guba mulambo. Abagamba nti omulambo n'obeera oli mu Uganda muno omuntu wange ogutransportinga ogutwala gye mugenda okubanga muguziika muguwuliramu. Muguwuliramu mayiti temala gatambuzibwa kubanga ne takisi bigenda kukandaga ensimbi empitirivu. Oyinza okukana nga akakadde okamazeewo ayinza n'okusaba akakadde okugujja Kampala ogutuusa e Masaka nga teesiise namuwadde. Zanya gwe n'oguzanyi. Kakati bano babaggyeko miliyoni 16 okugujja e Saudi Arabia. Batunse nazo munnange okuzifuna. Batunse nazo okuzifuna. Naye mune bamaze bakola ki? Bamaze ne bazifuna yatuse olunaku olw'eggulo ekiro naye nga kitabo ne bambi ekya mwana muwala Nakayima Sadati. Si byangu omuntu ogenda kubeera ng'obeera ogenze kunoonya kaseera ale kivaayo munnanga ate bakuze oli mayiti. Bakuze oli mayiti naye ng'ensi bwetyo bwekola ki? Ensi bwetyo bwetambula. Byo si byangu okutwaliza awamu. Byo si byangu okutwaliza mu Katonda ngeri okuba nga agumya abafamire ye akaseera kano ke bayitamu olw'ensonga nti si kangu. Kakalubukalubomuko nkugamba nti following ne KB ne KR eyo nteeka ya products ezikwatagana ku Aromatic entertainment akosa n'amawulire agaba gatambula okwetooloola Aromatic Entertainment Group wadde ku KB ne KR TV Uganda. Na wano ku Fadi TV UG bana updates mawulire agaba gatambula okwetoolebwa nga leti Uganda. Nkusaba nti munnange zi following YouTube channel ezo zonna zange bonaze following tojja kubanga bugisa kubanga nteekayo ebyakabi yonna bonaze following tojja kwejjusa n'ensonga
ngusaba nti ozifollowing ate osubscribing onyige kade. Kitalo nnyo ekya Saidat Nakayima bikaabya naye nga munnange byebyo nabagamba nti abaana bangi nnyo abafiireyo mbawalabo ne babaziikeyo ku ddungu ng'ensimbi ezizza omulambo nga teziriiwo. Oluusi abamu nga ne famire zaabwe tezimanyi kugamba bifaayo kugamba nga tebamanyi ne babaziikeyo ku ddungu oluusi akasente tekabula nga bategedde nti omuntu waabwe yafudde naye ensimbi ne zibula ezizza omulambo essente empitirivu. Osanga famire mungu emiliyoni ezo 16 munne nga tebayinza kuzisonda ziweza nga tebasobola. Abasinga bakakana bakoze ki? Bakakana babaziiseeyo eyo mu ddungu. Bakakana babaziiseeyo mu ddungu olw'ensonga nga akasente akazza omulambo nga tekaliiwo. Akati no munnange ye Saidat bakoze ki? Basobola kuba nga afuna akasente n'akomezebwa ate munnaye namaze ebbanga ng'afudde aluddeyo eyi Saudi anti akasente nga kalabikako. Ezo ssente empitirivu nise bwe bazisonze kibula abasinga bakoze ki? Bagambe ne bannange omuntu n'afa naye ng'ate omusondera essente empitirivu ne mwebuuza lwaki ezo 16 temwazimusondera ne muzimuwanga kapiti ne mugamba togenda ku kyeyo. Abasinga bali akitinze mu ngeri bwetyo ne bagamba lwaki tebwasonda ensimbi ezo nemukola ki? Ne muzimuwanga kapito n'atagenda ku kyeyo. N'atagenda ku kyeyo lwaki muzisonze kasi nga amaze kufa? Abantu basaasaanya omusimbi ku nnyimbe niba omuntu abadde mulwadde nga n'olubumbi lwa Katonda talulabako mu ddwaliro nga tebalulabako naye bwafa nolaba olaba engeri gye basondamu omusimbi baaba gwe naye nga eyo ensi gye tulimu. Musubscribing ate munyige ne kale kati nagenda okuba nga agumya Saidat Nakayima akosa n'abafamire ye akaseera kano ke bayitamu kosikambo. Nkukubiriza negamba nti yongera okuba nga osupportinga KBNK RTV Uganda Now ate n'okusupportinga Aromatic onakola ogulabadde n'omuzannyo ne bakayimbira Domakitaz wali ku field za Bonita era bajjuza baaba kati nobayo gye guli nno n'enkya olwali ne ku Sunday olunaku olw'enkya omuzannyo gugenda kubeera n'ensonga gamba nti togumiisinga 3:5 bazanya ne Badube Sempaata Nantume Justin Chacho Muhanji Jinina Kachwa Byansi Dube Sempaata Charles James Senkubuge bonna siyaasa ogenda kubasanga bagita Aromatic lemina kubanga musubo olwali olunaku olw'eggulo kyabadde kikwafu nnyo n'olwaliro kirina kuba kikwafu n'enkya kakati no temuna kubanga musuwa naye nga kitalo nnyo ekya Saidat Nakayima mube bulungi mbagala nnyo mwera.